أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mulungi mpuliriza ali ku 17 katonyeza Pala FM natenjagala kuwaniriza programu eno Mimbali Special kwebaza bino byosobodde okukolako ddala wiiki eno abalwadde tubasaasidde abalina ebirungi bimufunye alhamdulillahi rabbil alamin. So Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abitukuumira abafiiriddwako abantu baffe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So Allah subhanahu wa ta'ala ateeke ku minzaani zaabwe ebirungi bye baakulembeza mu kukola yabasobako ng'abantu amanya ndi Yahya Mustafa Kalungi nina Sheikh Mahmoud Kibate wamu ne Sheikh Omar Siddiq Ndawula njala bababuuzeeko ate tutambule endakiika zino ezitulina entonotono. Abatuuliriza abalungi mwenna gye muli eyo era gye mwasuze, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam. Ng'omusomesa agenda okubuuza njagala kubategeereza ddala nti olw'okusaba kw'abangi n'obwetaavu obubaddewo baabu yaffe eno ya taklid twagala tugiwunzike olwaleero buli omu abeere ng'agitegeera bulungi. Kale Semuli era odagamba ola mugamba nibadde naye munnange muleti akyagenda mu maaso. Abawuliza abaffe abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الله tumwebaza okubeera nga kyatulese mu balamu era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'obulamu bw'aba atulekedde era bw'aba atujjulula ffenna mmwe abatuwuliriza yenna gw'aba ajjuludde mu ffe amujjuule nga amusiimye. Amin. Sirema kubategeeza nti ekatosi wali ku mwalo waliwo omukyala badde bamuyita Hajati Mastura, kansala Mastura ng'erinnya lyabadde asinga okumanyibwa nalyo. Nfunye amawulire nga Allah amujjuludde ekiro kya leero wennyini awo. Omukyala oyo abadde mpagi nnyo mu busiraamu bw'ekitundu ekyo ate nga abadde muweereza w'abantu mu kitundu ekyo kumala ebbanga. Kansala Mastura ly'erinnya lyabadde asinga okumanyibwa nalyo, naye bonna bekikwatako tubagamba nti a'zama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala musonyiwe ebimusobyeko ate akkirize byakoze era akubagize mu nkubagiza ennungi abantu be. Saati ni muganda waffe Randi Road Ajimusa Siyiga Sempa era naye yafiiriddwa muganda we era naye tumugamba nti Allah a'zama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Aji Sempa wali e Karubobbo tukubagiza nnyo musajja mukulu azaala mama we deputy discuss Sheikh Ntanda mama yafa bambi yankubira kasimu era loza ku lunaku lwokuna. المهم أعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم وغفر لأمواتكم. شيخ مكاسا yakulye ku matu babadde bamusitwala bakakasa nga Sheikh ono yetugenda naye mmende era yetujja okumulambuliranako abanga. Tusiime nnyo abaana abakoze obutaweera okubeera nti bafaayo okujjanjaba Sheikh waffe mukadde waffe Sheikh Ahmad Mukasa. Era tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abawu bulungi mu ekyo bagende mu maaso n'okukituukiriza ate era tusabe Allah subhanahu wa ta'ala mukadde waffe amuddiza obulamu obulungi n'obugonvu obwo abumuweemu obulungi obubulimu. Walillahi alhamdu wal minna. Kakati mugambe nti mwagala kuwumbawumba omusomo gwe mwayita mutya? At-taqlid naguyita kusula. Okukusula tokaluubirizanga bantu babibuga lulimi
gwe bigambo by'olulimi okimanyi bulungi nze ne kalungi ketulina naye ate wama mwogeraganya n'abantu mwogeraganye mu lulimi olwo lubawulira ne bategere mwaluyitabuta kukusula kalungi wanji ekifakanyako mutafaku alayhi mutafaku alayhi bainakuma kale ani ni mufumo je magombe naye nga naam mugondezemu okagamba kyetwalitegeeza mukyo nti twakijja mu kunyonyola kwa bwalimu bano abatusooka kuba bagamba nti taklid mu lulimi oluwarabu twakyogerako naye njala nnyo mu sharahi kyagamba nti ataklid huwa akhadhu qawli lghayri min ghayri marifati dalilihi kugamba kutwala butwazi bintu bya muntu nga tomanyi wawe yabijja tomanyi nangeri gye yabifunamu kakati ne tulyoka teekawo ekigambo kiri ekigatta bino ebingi nti kwe kutwala ebintu by'omuntu ebintu byakoze nga tomanyi bujulizi we netugamba ekyo kyonna awamu oba obikutte mukwasi nga nkusu kati bwekwala omukwasi nyo kyetugamba okukubeera kukusula awo wenyini mu taarifu twakkanya naye wali mu kunyonyola ne twawukana kunyonyola twayawukana kyo kituufu naye no mu kigambo omuntu ddi lwasooka okumanya Siddiiki gye yasomera naye babitegeera ebyo n'alooka akkiriza byayogera kakati omusomesa olwokezeganyene munnaffe taamu eyo gikutte era naawe olabe kukusula atunaabiraba gye tulaga kati naabatuuliza abafe abalungi bwetyo omusomo bwe tutambudde nagwo naye mbadde njagala kusaba tugugaziyeemu ate nga tukuza mu ngeri ey'okufunza nga tuggalawo taklid tujja gigaziyaako okusinga mu ngeri y'okugiggalawo ate okusinga okugijja ku levo y'okugoberera obugoberezi omuntu nga tomanyi wawajja tukyongereyo nti kibeere nga kibuna okugoberera tunakijjamu wansi oyagala tukiyite nti taklidi tukiyite okugoberera ekirambulula eyo kyawo kubanga eggwanga lyaffe bwolitunuulira n'abantu baffe bagoberera mu ngeri ez'enjawulo ennamba esinga obunene yakugoberera so mu ngeri efaanako bweti abatuuliriza abalungi nga tufundikira ensonga eno tutwale anaasiri zino 3 ensonga eno bwe tuba tugitunuulira mu ngeri 3 engeri esooka al mukalladu tuleegeddwa okutunuulira gwe tugoberera agobererwa mukalladu agobererwa unsuru eyokubiri al mukallidu ono amugoberera omugoberezi owuda bulungi awaba mu musomo gwaffe tulinamu ekyokusatu ma yukalladu fiihi oli gwe tugoberera tumugobererako ki naawe agoberera gwogoberera omugobererako ki wandimugoberedde ku ki wandimugoberedde lubeerera waliwo woolina okutuuka nga tomugoberera tumugoberere ku ki era tutya kati ebintu bino bisatu abatuwuliriza abalungi bw'obikuŋŋaanya n'obitegeera ensonga gye twogerako ojja kuba ogifuna bulungi era we tutuukira okujja nagati kalungi wano osusse ekkomo wadde ogoberera Mahmudu naye maama ne mu kino bw'oba omugoberedde bwoti osusse wandikomye aye tatuusibwa ku ddaala eryo tuzikuganye mugoberere naye
totuuka ku ddala lino. Bw'otuuka ku ddala lino ojja kuba osusse ekkomo. Lwaki byagala nnyo okuntabukako nendabanga bw'oyogera ku ekyo nga ndabanga bw'ayogera ku irimu. Ani kakati awo ku kusoma tofaayo. Bwe tunalabanga irimu eyingiramu era yona tujja giyingiramu. Yeyingiramu. Kaja ab'ebitiibwa yonna gye tuyise tutunuulidde mu musomo guno Mufti ne Kalungi batambudde nnyo ne al-muqalladu agobererwa. Nesanze mu kutunula ku katwako kokka akalmukalladu agobererwa nesanze nga abantu bangeri bbiri abagobererwa. Ojja kwesangayo omuntu nga gwagoberera oba mu bagoberebwa nga bali min ahli ilmu. Niwono tubali mu abo Allah bwe yawukola kutya kadiman wa haditha okubira ddala emabega okutuuka olwaleero osangayo omuntu ng'agoberebwa mu bigambo bye mu bikolwa bye naye ogenda omutunuulira gwe bagoberera nga ddala mu butuufu. Olinga Sheikh ayagala okungamba nti abagobererwa bano balimu ebika bibiri. Bwe kuli ng'olinga akakasa nti mulimu asaanidde gobererwa kati owokubiri gw'onomuleeta. Kati mwaba asaanidde okugobererwa ettuluba ogenda okutunuulira bwoti naba tudde emabega. Abantu bazze bagoberera abantu ab'enjawulo mu bigambo byabwe n'ebikolwa byabwe n'okumanya kwabwe. Mu kisinga okubeera ekyatiikirivu ku leve eno twamanya nnyo okugoberera baimaamu abana. Naye nga waliyo abalala naye bano basinga okwatiikirira. Twayatiikirira nnyo ne Imaamu Abu Hanifa. Era abantu bano tuboogerako aga nti baafuna n'amazihibu agageyawulire kwega endaba zaabwe zaatuuka okubeera nti ziri agatundutundu abantu ne beebala kubo. Tetutambulira mu mugongo gwa endaba zaabwe. Naye bw'ogenda okutunuulira Abu Hanifa wano ewaffe emabega saakubazza mabega ate ku mirembe egisukka kwabo. Wano ewaffe otunula nga tukula magamba nti ffe wano tuli ku ndaba za Imaamu Shafii. Bw'ogenda mbali mu bitundu by'e Madiina ogati awo wo ebyasinga okufuŋŋamawo bya Kamada naye amabega byalinga bya Maliki eyayitibwanga Imaamu Darul Hijra. Naye bw'ogenda okutunuulira bano Ahmad ibn Hanbali, Imaamu Maliki, Imaamu Shafii, ekituufu bw'ogenda okubatunuulira ekikula kyabwe min ahlul ilm. Min ahlil ilm. Naye ate n'ekirala Sheikh era bakitangazaako awamu n'okubanga ba ahlul ilm tebatuulangako ku mmeeza emu ne bakaayana buli omu n'agenda n'amazihibu gali abadan. Kiriyo kandi nga tunatunuulira ndaba yaabwe bw'olejje mu nnyini abamanyi ajja kubasanga nga bali mu ttulu bali abayivu. era nga be bamu ojja kubasanga nga bali mu ttulu bali abayivu. Tuli gwatuwuliriza tuli kubagobererwa bafaanana batya. Era ddala mu butuufu kigwanidde omuntu bw'aba waakugoberera gwagoberera abeerenga muyivu. Anti yoyo Allah bwe yatugamba ti fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun. Eno tunaagenda wansi gati bw'obanga olina ky'obuuza tomanyi siwogoli naye oyina oyagala kukola oyagala
kubaako na ntambula gy'otambula naye egwana kujja kwani awo kalungi weyawulizanga ekibuuzo niye guno opima otya owulidde kati okumanya mube tugoberera mpaka n'olwaleero abantu bagoberera abantu baabwe naye omuntu yenna gwewangaala naye omumanya naawe oyinza okukakasa ati naye owange ono n'ebimukwatako era otandika obitegeera tinaye ono ye wangeri kigwende naye awo no tewatulekaayo awo tewatulekaayo kutugamba na kutukakasa nti tulinayo ate ab'engeri ey'okubiri bwe tuba tulinawo abamanyi b'obusiraamu ate n'abatali bo nabo gye bali mbadde ngamba nti gamba n'abeeyita bo nga si be bo nabo gye bali tewali yeeyita bo waliyo omuntu ng'agobererwa era ng'omuntu ye gwe yeekutteko mu mugongo gwe gy'asibye eddiini ye naye nga mu butuufu ono gwagoberera ye yennyini yeekakasaako okubeera nti be bamugobererako tabisaanidde awo nno waliwo obuzibu omuntu ayeemanya embeera ye ate kati aba alina taabu yoli kwe kugaye nti yeeyita naye waliwo abaŋŋaanya okukigamba bwe batyo Sheikh Abdulobedi Kamulegeya olunaku lumu yaŋŋaanaga nti nommwe baana mmwe eno ensi abakalukalu eno ensi y'abakalukalu abakalukalu bajja ne beekaza mu nsonga ne babalyako ebyammwe simanyi bwe yali akikugambyeko naye kyetegeddemu tulina abantu batulungi ebintu tulina abamanyi n'abakalukalu waliwo abamanyi waliwo n'abakalukalu naye obuzibu buli kyekiri kye nagamba ndoozi kitandisa okuvaseka kalungi nagamba nti abamanyi bajja ne batuula ku bbali abakalukalu bo ne bajja ne batuula mu byabamanyi naye nakuba ali balabyewo vakansi nakuba ekifaananyi kyalawo okutegerekeka amangu nti emmotoka yalina dereeva waayo dereeva n'atuula ku bbali kati ono omukalukalu kondakita najja n'akwata ekyuma kino ekiwanvu kye bayita jiya n'anyenya ne kitambula n'agenda atomera ebintu by'abantu n'essaawa yali tukyasasula byatomera genda mu maaso abakalukalu marehemu Muhammad Kigulu bwe yatuulanga wano yagamba nga kibi nnyo omuntu okuva gy'ovudde gwe ne weeyambaza ettaawo eryeru n'otuula mu ddwaliro okola kino ojjanjaba abantu balinda era ojjaga bajjanjaba onobakomyawo eddagala etali ekizibu ekiri awo kyekyo kyojja okusanga mu hadisi omubaka gye gamba sallallahu alaihi wasallam nti inna allaha la yaqbidu al-ilm eyo ekijja kusanga wansi eri tubagoberera muki naye omubaka aga nti inna allaha la yaqbidu al-ilm intizaan yantazi'uhu min annas Mungu takwata bukwasi irimu n'agisokoola busokoozi mu bantu kalungi obusokolo ekiriwo naye kino kiva kiviiddewo ddala nkuba kusaanyaawo okwo tasaanyaawo Allah tasaanyaawo kumanya mu bantu bukolokolo nanyini iri mu Mungu tagimugyamu bujja bwatu gisaanyaawo tafsiri za mzitiro kuntabukako owulidde walakin yakbidu al-ilm biqabdi al-ulama okujjawo iri mu Mungu agijjewo abawalimu bajjawo kyetwagala Yahya n'atuwuliriza
omaka gamati hatta idha lam yubqi aliman kasitaba manyi bagwawo ne wasigala tayo ittakhadha an-nas ru'usan awalagati ru'asa ne tugende ru'usan abantu batekawo abakulembera ebyokumanya batandika okweyiyiza ne beterawo abakulembera ebyokumanya kwabwe kuba tuli kukumanya seeka juhal nga bataddewo batamanyi yahya tuli wamu tuli fenna juhal batamanyi olabye nti wa ekifo kirina abalina kituulamu bali abamanyi naye bwe bavaawo omubaka nti ittakhadha nnaasu ru'usan juhal obuzibu buliriddawa fasu'ilu ne batandika okubuuzibwa bagenda okutandika okubuuzibwa bano abaagala okuba nkole ntya ye tajja kulema kujja mulwadde tajja kulema kujja mu ddwaliro era ajja kuddukira eri eyo gy'asuubira gy'ayinza okumanya nkole ntya nejjanjaba entya ntambule ntya kati obuzibu bwe bugenda okuva fa aftaw bagenda okubaanukula bagenda okubannyonnyola naye nga banyonnyola bighayri ilmin mu ngeri y'obutamanyiramu ddala n'akamu kubanga faqidu shay la yu'tihi atayina tagaba kati ekizibu ekiri bano b'otaddewo abatali mu ssa liteekeddwa kutuulawo we batudde kwe kubeera nti bagenda kubuuzibwa ebitonde bigenda kudda gye bali bibabuuze omutawaana ogusinga okubeera omunene yagamba nti fadallu wa adallu olw'okuba bajja kwalukudde abantu naye ng'emitima gyabwe gitandise obabuzaabuza nga balowooza nti bamanyi boyo bajja okusooka okubula olw'okuba balaba bamaze okubula bajja kwanukula byabubuze babuze n'abalala kalonja watuufu awo waliwo obuzibu kati olwo abaatulazeeyo ekika ky'abantu ekigobererwa naye nga bw'okigoberera kyo kyennyini ekkubo likikutte naawe ekigenda okukukwasa lyaki lyabubuze naye abataddeko akabonero mukyagala n'abantu abo njagala tulabule baganda baffe oba mikwalo gyaffe social media eno gy'olaba abantu bagitabukiddemu baggulagulawo bugurupu waayirimu naye ogera n'obuwuliriza n'otuulako oli n'atuuka n'okunywa nti nze seeka nga bwagambye kuba nange ndaba nga seeka bwalabye ate oba yamaze by'okulaba gwoba okyalaba ki seeka yalabye naye ndaba nga seeka bwalabye era nja kunnyonnyola naye nga seeka ajja kuddamu seeka akunnyonnyola kuba yajja kubuulira naye nange era bwe ndaba kuba seeka waba yonnyonnyonyi nange ekirala ekikulamu okutegeera tugaba kiya kirisemesi nolwekyo bw'obanga mugiguddewo social media mubeere mugigudde si kibi okugiggulawo naye mufune omwalimu gwe mukkiriza nti ddala mwalimu asaanidde okuba nti amanyi abeerenga ng'abayambako basomeseza okwo naye abantu bafuuse bannannyini irimu yonna era ekyo kireesa obuzibu abantu balona irimu ku neeti n'atamanya na ku weebu kikwagijje kuliko weebu nnyingi nnyo naye ng'ezimu ekigenderwa kyazo kwonoona busiraamu olutakulayo ekintu ng'asuula ku social media olutakulayo ng'asuulako ebigambo ebyo seeka oyogeramu otyo abantu baweze beeyongeddeko naye eyo walako njagala okudda okumpi njagala ku bigambo bya mwalimu Semuule byayogedde nti abo to what extent wano wekituuse mu Uganda mbadde njala musoke mu mpa ekyo abakola bwe batyo Uganda yaffe ate weeri wa bulabe nnyo eri bubi nnyo lwaki obulabe obuli wano ewaffe e Uganda ekisooka abantu Allah subhanahu wa ta'ala beyasukkulumyako mu ggwanga lino mu kumanya bangi kubo emyaka gigenze emyaka bwe gigenze ne banafuwa bwe banafuye
haraka yaabwe neyongera okukola kutya okunafuwa abantu ababadde beesigamiddwa mu ddiini olwaleero bangi naffe betuwekakasa nti seeka gundi banafuye nze mba nsoma primary nasomera Kyaddondo naye nalabanga Sheikh Rajabu Kakooza nga w'amaanyi awulire bulungi naye olwaleero min adhafi nnaas munafu lwaki emyaka gikoze kitya gikenderedde n'obulamu bukoze butya butandise bunafuye baagala onojja kumuwulira ng'omuwulira muki omuwulira mu ddwaliro obusiraamu bwaffe bubadde bwesigamye abantu nga basheekh Abdul olwo njogera oba kwene jirwe empya naye ddako emabega basheekhe gwe tuva okwogerako Sheikh Ahmad Mukasa abantu babadde nga babeesigama mu ddiini yaabwe nyonyola ng'osimba amannyo bulungi lwaki togasimbawo ensonga zino wansi eri hadithi gy'osomye ittakhadha nnaasu rukuusahum oba rukuusan juhaal eriyo abatakikiriza era nga bo bw'oyogera seeko oyo ddala balabisiramu oyo nga oyo gw'oyogedde si ye yoolabye bo bwe buzibu Uganda bwerina bwe tuba twogerako naye nga bamashayikhi abo bajjama be bamaseeka abasinziddeko n'abalala babasooka abajja maseeka Semwanje tujja kwogerako abo bafudde abaafa obufiti Abdul kijjira kwabo bamaseeka be bayimirirako obusiraamu wano kati mukulaba be bayimirirako obusiraamu nabo bayimirirako obusiraamu okunafuwa kwabwe emyagaanya egyo gizaala ebizibu tisenga Kakooza muzikiti we yatuula ng'asomese takyasobola kutuulawo olwo kireeta oli mwina bye mutaagala njogere naye kale kakyogere bananyo kireeta oli eyalibadde nga nakigwanyizi neyeegwanyizaawo kyesijjana nti beeyita amaseeka naye ng'ekyo Uganda weetuuse mulimu ekyokubiri kyekyokufa kwabwe abamu mubo ng'ovudde ku jiiru yaabo gyoyogedde waliwo jiiru kati zenda zogedde Sheikh Abdul Karim mbadde njagala osooka oba sparing obusooka obatere wabbali batere mumabbali naye ojja kutunuulira ng'emasaka Sheikh Mbajja olwali osanga Sheikh Mbajja Sheikh Wasajja basheekh Kabirigo bw'ogenda obatunuulira olabanga banafu bakyali balamu niwe osanga baki balina obunafu obw'ekika ekyawaggulu lwaki olw'ensonga nti bakuze naye ng'obadde okakasa ng'omuntu abadde amugobe asibye eddiini ye emabega we okakasa nti nga tunatunuulira nsobize tetunatunuulira ki naye at least olina wootebenkerako nti huwa min ahli lilmu okusinziira ku society yaffe naawe okakasa nti bano mwana wattu basuumufuko mu society mu kumanya tewali wabusabusa muwo tuveeyo eyo nayagala okubuusabuusa mubo avunaana nsobi tavunaana butamanya bwenzira ewaffe gye banzaala omanyi nsaagala nnyo okugeera nnyo mu kibuga muno bwenzira ewaffe gye banzaala emmende ku kyalo ewaffe n'olwaleero ojja kugamba nti ewa Seeka Saalimu erinnya lyasigala bwawo Seeka Saalimu nga ku kitundu eddiini y'abantu bagisimbye mu mugongo ogwo naye nga bw'omutunuulira
ddala nga basimbye eri omuntu afaayo okumanya obusiraamu bwe ennyo Sekasaali mwabeera ku kyalo nga kuliko ne muwali Musaddiiki Semuhule okiwulidde ogwo ne gubeera omulembe ku Sesiriba omuwalimu Yahaya oyo wekkaaliiti ate owulidde kati abantu basimbaga eddiiri yaabwe mu migongo gy'abantu nga ddala mu butuufu balina kukola kutya balina kukumanya emirembe bwe gigenze gijulukuka kutya tonnavaawo deeta ekyafaayo agamba mu enfuna yaabwe yayirimu etegeerekeka wangi enfuna yaabwe yayirimu akitereeza tani aganye kubanga mwalimu Yahya basomanga ne Sekakiruuta naye babeera wakabijjeeno Sekakiruuta abeere no Luweero bagendanga ne basoma ne batwala namalayo mu mwaka ne badda kyenjagaddemu nno ensoma yaabwe yayirimu etegeerekeka oba muntegedde kyogamba bamanyiddwa era ne bwe bajja irimu wamanyiddwa n'engeri gye bagenda okufuna irimu emanyiddwa naye waliwo omuntu bibitegerekere enjagala z'okunyegalimu sokodde waliwo obadde nga tonakudde waliwo omuntu enfuna yaabwe eyayirimu emanyiddwa ne bwe bajja irimu wamanyiddwa n'engeri gye bagendanga okugijjayo Sheikh Mbajja katuziika Sheikh Islam awo njagala okunyonyola wali ono yakafa twali tumuziika Sheikh Muhammad Semakula yaŋŋamba nze ndi mwana wa wano nemuganda atuwajjoola zate gwe bayita okusoma wano ekatuumu la ilaha illallah batubatuleti balimu hadith tutuma muntu kintu kimu isnid lana qawlak byotugamba tunnyonnyole wabijjawa era tukugamba nti man asnada fakad bari'a tekasi otubuulira gye wayita ebyo okubifuna bwe ne bwotagenda mu maaso oba omaze okuwona kati beebo omulembe Yahya Kalungi gwe kimanyi nti ebitambaala byolaba basajja bakulu basuulidde bya nsonga nnyo era birimu ebika bino byolaba tebiva ku bibegabiga gwampuliriza ebitambaala ebyo omanyi ti bya nsonga nnyo buli gwolaba n'ekitambaala ayina we yakijja eyakimusuula si bigula ebyo ebyo kati ababigula bakubira ebyo si bigule babifuna batya babisomerera wajjange wasemuule ode bulungi nga buli kanaku oteekwa keera awo ku makya essaawa emu eteekwa okusangawo ajja kumaliriza ku ssaawa 3 seeka enkola eyo bakyagirina abamu ekyaddondo eyo gyogambye gye wasomera era bakyatikkira abo waliwo bagenda balina ennaku zaabwe ze basoma ne batuula ne basoma omwaka ogumu oba ebiri oba esatu bwe giggwako sheekhe w'ensonga n'akakasa abantu bano basomye abanguliddwa bafulumye mu bbanguliro era abo mu ngeri eyo babaweera ebitambaala birimu n'eddiguli zaabyo nti birina kkala eyo tetwagala kulwisaayo obudde abatubuliriza bujja tukola bubi abantu bategeere nti ogwo tilka ummatun kad khalat ogwo gwali mulembe era gwayita ebintu webyajja bitambula enswa n'ekyusa amaaso nga nti wano tuvuddewo abawalimu abo lwaga nti tutandikewo amasomero ewaffe bava ku leve ey'ekifugi ey'okusoma safiina tunajja
owudde bulungi batwala abaana ku debe endala nakati wano wajjawo omu 5 naye kyekyalo kifaananye kitya abawalimu bamende sesiriba n'emirirano nakati tutandikewo Imaamu Nawawi omuto gy'amanyi njogerewa obusiraamu bulaba ku kumerawo kw'amasomero batandika amasomero naye abagasandise be bawalimu nga balaba hajatul umma obwetaavu bw'okumanya bwa society eri okumanya akasomero ako kolaba ka Imaamu Nawawi essomero eryo lyolaba Imaamu Nawawi emyaka gye lirina nze sigimanyi kuba ndisangawo bw'ayogera ku ssomero nga lino eryensotoka ode bulungi amasomero ago gava ku leve eri ey'ekifugi baseeka ne bagatandikawo gamataba leve ya primary bwejjula olwo tutwala kukumanya nti waliwo abateekeddwa okugobererwa si bwe kiri buguli emabega olabye nga ilmu bagijja ku bifugi bakitaffe irimu olwagisomesezanga naye nga bagisomi ne wano bakola nteekateeka ya kusoma agobererwa ku kigambo kiri ekyokugoberera alina kubeera ng'asomye Yahya ojja kukakasa bigabbe nobal ku nsobi zinza kubaawo tibakibatakoze ensobi tunayo ku nsobi kubanga twagambye ti inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas walakin yaqbidu al-ilm biqabd al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أرقبوا وبتمولروا وعند قبيروا وقبيران قدرن بطوف من أهل العلم وعند قبيران بطوف من الجهلة watujjebwe lwaka tuve ku bashafi'i tuve ku ba ahmada tukomewo wano ewaffe eyo ewaffe ku ilmu entambula yaayo naye abantu babadde bagobererwa eyo gye bavudde bakitaffe babadde beebo eyo yensomesa yaabwe bagenze ne batukolera kye basobodde bataata baffe baafa semula agenda okufa nga ewaffa kye bamanyiyo badirisa nga baleseeyo somero lya Imaamu Nawawi owulire erinnya libaliwadde la ilaha illa allah muhammadu rasulullah jona badde ku TV Iqra nga nawo omusajja ayogera ku ilmu n'agamba n'ayogera ku Imaamu Nawawi oyo n'ayogera ku kitabu kye Riyadu Salihin ng'alaganga ekitabo ekisinga okubeera okusaasaanira eggwanga ensi oluvannyuma lwa Qur'an olumanyamu yakyogerako n'agamba nti obeera oliri ekitabo ekyo mu nnyumba yo fakaannaka indaka nabiyyun fi baytika yatakallam Riyadu Salihin kya Nawawi owulira bulungi abasomye Allah subhanahu wa ta'ala wano kyobulaba nti ebintu ebimu tebigwana kwerabirwa bw'obanga oyogera ne Sheikh Musoke Abubakar Musoke Allah yahfadhuhu bangambi mugonvu saba Allah subhanahu wa ta'ala muwenye bw'aba ayogera ku Sheikh Abdul Razzaq abasooka okuyiga mu ggwanga muno mu fadlu zatayinza kwerabira kutambula kwa Sheikh kugenda Saudi Arabia n'amalayo emyezi ezikwata mu 6 ng'atunuulira abantu baffe banaasoma batya Uganda
kunteekateeka eya nizaamu kunteekateeka eya nizaamu ng'ovudde ku y'ekifugi naye agamba nti Uganda bwewafaanana lazima kangende mala okulaba enteekateeka ebajjaamu anoonya bagobererwa abatuufu la ilaha illallah anoonya bagobererwa abatuufu agende Saudi Arabia Abdulrazak Sheikh Abdulrazak oyo ndowooza baalegeseyo abantu omusomo okumwogerako mu nsi muno okubategeeza nga si bwa lunaku luli naye ndowooza tulikiwa obudde nakyo mu nsonga eyo gye badde oleeta abantu balina kwe baayiga era omuntu n'ayiga n'atwala ky'abayize mu puroguramu eri twali munono oli agamba nti nabbi yagamba nti ballighu anni walaw bi aya naga nti fe otugobyemu naye ekyenjagala mutunuleko nga oleeta ekyo nti oba generation kale oba kansooka nkulinda oyinza okwekirira mu generation egenda okuddako naam daira saako yali nfunda ku mirembe gy'abakitaffe ne bagezaako oluvannyuma lw'okusensinga obunene bw'eki kye bakola ogigaziya ne bagijjaawo waka ku bifugi ewaffe ne baggulawo amasomero gatwala abantu bangi n'enteekateeka yaago esukkako ku eyo ey'ekifugi ereeta n'abasomesa ne bakuŋŋaanyizaawo luli ababadde bagenda ewa Ssemuule ng'omu bwe bajja mu ssomero osangayo bataddewo Ssemuule osanga bataddewo Kibaate osanga ne Kalungi ali awo nga bakutte amatabi ag'enjawulo naye kati baakomanga ku ekyo yasunsulanga n'okusunsula si buli ajja ati musomesa wabula nga basunsula twagala omusomesa asobola okusomesa ekintu gundi ate nga mulungi tamutaddeko n'obupakkulizo era bwe bajjanga babiri basatu nga batulaga nti bonna baagala kusomesa Kurani naye onaasinga lwaki ogenda ebola nga ndi wano mwami yaya yaŋŋamba bwe yava Kabigi baamuleeta asomese ekyaddondo wano naye tesiti gye baamuwa yali yakusoma Kurani n'okuwandiika olulimi Olwarabu era ye kyamukwata tasobola kuwandiikira bbaluwa ya Luganda mu bizaati agiwandiika mu Luganda Luwarabu oleba teekateeka Sheikh Idrisa Lubega rahmatullahi alayhi yava Butambala weerukalu n'agenda e Bugeri n'abeera omusuubuzi yasuula akatula obusuubuzi n'abuvaamu n'atandika essomero eri era mu ngeri eyo gy'ogambye ennyini etegeke kyabulabe nnyo mu mulembe gwe tuwangaaliramu enteekateeka eyo ng'eteekeddwawo omuntu n'akwata omwana we n'amuteekerateekera ku butamanya n'atamuwa mukisa gugenda kubeera mu beegasa nagwo kusoma nga bwe kiri ekyobulabe era gwe omuntu atayagadde kuyita mu nteekateeka yakusoma n'oyagala oyimirireko ebyo ebyabateekateeka abaabisoma otawanya abantu tukitegedde kyabulabe nnyo abantu okulekawo twogera ku ddiini yaffe Busiraamu kyo okulesaawo omwana wo amasomero gano amayitirivu agali ku ilimu n'ogaana omwana wo deliberately n'ogaana omutwala yasome mu bugenderevu ddiini abantu babi abantu baki tebakola bulungi abo enteekateeka egenze eva ku levo ezo ye yatuzaalira buli mutendera neetuukibwa ku secondary abantu ne balaba ku Biraali Islamic Institute wayise Bugembe ne balabako ku Bugembe nze Biraali ye Kakiri ngirabira wano mu Binyira nange era wenyisomeramu era nange wenyisomeramu okiwulidde ne batunuulira Bugembe ne bateekayo Kabigi n'ebeerayo wano Biraali weeri e Kampala mu mirembe gigenze tugenze okulaba nga n'enaggala emerukawo tugenze okulaba Nahaba Namalemba emirirawo Nakalama nga naye weeri kati Maahid mpaka olwaliro zino za Abdurrahman bwe zize zonna n'ekigendererwa kiri eki omuntu yandibadde ayiga Madina
zonna zizimbibwa lwa nsonga eyo. Darusalamu obusiraamu buno bulina ensonga nnene. Abagobererwa be babengeri emmeka ebbiri twandibadde tubongerako naye tugira tubakomyawo. Waliwo ekika ekyokubiri unsuru thani ey'aba mukallidin aba bagoberera. Omuntu agoberera bali twagamba omuli gwe bayisa abakusuzi. Nze nga ndi mulenzi muto sisitimu eyo gye twogeddeko ye yatuzaalira bw'obadde oyogerako abantu gwe nasooka okumanya wenkulidde mu society gye nkuliddemu nalaba Sheikh Abdul Hamid Katungulu basajja baka ali mu bantu abasooka okuva e Madiina yasooka hadara maut owulira bulungi kwekulabako ba Sheikh Idrisa Lwazi nga bavudde Pakistan njogerako olwo society gye mpangaliddemu kwekulabako gye nkuliddemu kwekulabako ku ba Abdul Hakim Sekimpi kwekulabako ku ba Abdul Karim Sentamu akunyumiza nga asoma ku Hakawaati n'akunyumiza nga bajjulukuka bagenda mu biraali primary etandikiddwawo n'akubuulira nga basoma mu secondary. Olaba bwayita mu mitendera egyo olaba system bwetuwadde omuntu afaanaganye bw'atyo mpaka bwe tulabye ku abo nga bazaaliddwa system eyo. Allah asaasire Sheikh Abdul Karim mu bantu be yafudde nga mmanyi nti abawa ekitiibwa badde mmanyi Sheikh Abubakar Musoko oyo. Era Sheikh okwongerako Sheikh Abubakar Musoko abadde atera nnyo tuyita Abdul Karim naye nti mmwe baana bange benkyalabako. Olaba embewo gijja giteekebwateekebwa mu ngeri eyaki ey'enjawulo. Abo be abantu batunuuliddwa eddiini abantu baabwe gye babadde ng'ogiteeka mu mugongo gw'omuntu naye nga mu butuufu min ahli ilm. Olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo banafuye bamusoke bwennyini banafuye basufiyani kati nabo bakuze bashekh Kirobe nabo kati bakoze batya nabo bakuze bashekh Ismaila Lukeberwa bakuze smart owulire bulungi bonna muweejogerako bazaalibwa sisitimu eyo. Oddayo n'otuula wekka mu kayumbako noga nti bano Allah abajjeewo Basekimpi bavuddewo eddiini y'abantu bagitadde mu migongo gyani baadahum oluvannyuma lwabwe. ate gwe system eresi system era balala beezadde yazaala sisitimu erina abalala beezadde naye mwana wattu olwaleero okusanga sisitimu beezadde nga azze mu society olwaleero we tuli sisitimu beezaala ensangi zino basinga kuggwera mu masomero era ojja kusanga wavaayo abantu bateekereteekedde walillahi alhamdu walminna naye emizikiti gisigadde myereere. awo sisitimu beefunye balagawa anti kugambe gye bali masomero wano njagala kugamba sisitimu beezadde tin'emizikiti bali baana bato be tubeeramu nga tubasomesa naye abantu abakulu beetaavu eri abantu abavudde mu sisitimu eno. Sekasi ekyo kyokka bali be twasoose okwogerako baali nga bantu bakulu era nga basiba emigugu gyabwe ne bagenda batuula ne basoma ng'abantu abakulu. Sisitimu eba ezadde waliwo sisitimu endala bezaawandula. Eno sisitimu eyiwe tesobola kubeera nti be basuula busuuzi olwokwaza abawandula erina obakuŋŋaanya. Kati n'olwekyo nabo beeteekeddwa okukolebwa enteekateeka abantu abo babeere nga basoma gy'emizikiti okubeera nti wabeerayo eddalasa ez'obuvunaanyizibwa abantu abo basome oba ogamba nti waliwo eyakola enaku zemuyita seminars oba workshops ezo bantu abo nabo abakulu bayambibweko kuba abantu bagenze ku nivaamu gye basomeddemu
ne bettalira amasomero basomedde oba ebifaananyi ebifaananyi kye baggwera eyo bano tulina obbanoonyaayo kategedde se bakabuuzako ekisaawa ekyo baseeka bulu batakyettanira abakituulamu batukosa kitegedde ekisaawe eky'emizikiti ekisaawe eky'abantu abakulu ekisaawe kya sisimu era kandi waliwo abalinga abaasigalira bano abawalimu ng'osinzire ku hadiisi eri nti bajja kuteekawo abasomeji bano abawalimu be batakyettanira kukiyingiramu kukisomesaamu bantu nga kifuuka kisawo kyataliiwo kijula mayinja olwo ng'amayinja gajja nga gajjulaawo anti kakati ekyo kyennyini kiba kitegeeza nti mmwe abatazzeeyo mu mizikiti mwekubye endobo ne mugamba nti tetuzzeeyo kati vacuum kaseebeerawo it has to be space vacuum kaseebeerawo eteeka okuba covered kati mukinyinenyezaani kibuuzo kikiyinza okuba ekirungi kyekituleese okukubiriza abantu itakaza nnansi olukusahum juhala vacuum weeri amayinja gagenzeewo naye mulina okuddayo lwekyo tukumulimu kuzzaayo bantu bennyini era titulina bwe tunenya n'omu wabula tukubiriza bantu kuddayo omuntu ategeere mu bino ebintu bibiri ekisooka eddiini y'omuntu tagiteeka mu mugongo gwa buli gwasanze si buli omu nti agobererwa si buli omu nti akola atya toteeka ddiini yo mu buli mugongo gwa buli gwosanze faayo okumanya gwogoberera afaanana atya agwanidde oba tagwanidde ofunze faayo okumanya nti gwogoberera muyivu era eddiini eno agimanyi okuyiga kulimu engeri bbiri waliwo okubeera nti omuntu ayiza ebbiri n'agisoma n'agitegeera n'omuyivu ng'akoppa bukoppi ono akoppa si gwe tugamba okugoberera tugamba okugoberera oba twagala okugoberera omuntu gw'okakasiza kiri kye bayogeddeko nti omusajja amanyiddwa bw'asomye n'amakubo g'ayisemu okusoma gategeerekese okay kakati kyenjagala tutubanga obudde ekigambo ekyokubiri kalungi kukubiriza abaana bano abava mu kuteekebwateekebwa obusiraamu ne babubasomesa beewa abantu tebeekweka okay mu masomero tuli basiimu buli mahadi ogisangamu baseeka sibo guli buli mahadi buli primary esomesa obusiraamu osangamu baki baseeka bano n'abantu abakulu babateeke mu bwongo bwabwe bajje gye bakola batya tekiina nsobi yonna ku muzikiti gwaseeka ku kyalo kwasula okuteekawo eddalusu abantu bano bamwetaaga kakati obudde bugenda naye tutunulye ku bintu bibiri ekisooka oli gwotayagadde agoberere mu sisitimu yaffe eno n'embeera bwefaanana mu community ng'ewaliwo kyemutayogedde nti nno twogera kati nga tulaba ekifaananyi ekiri mu bibuga njala tukuba ekifaananyi nga kiri mu byalo eri abazze ne bayigako mu kibuga ne bazzaayo babeere nga babbalaga abo temubatunuuliddeeko lwakubanga oli gwogaba tajja kungoberera mu kyalo yaaliyo njala kugamba Yahya n'abatuwuliriza nti buli kitundu kibeerako omuntu wa levo wakyo madde ndabanga gwe bagobyeyo bonna waliwo omuntu nga woli gwe mumanyi nga gwani gwe mumanyi ng'abantu bonna abaliwo dunak obuvunanyizibwa bukkakatako waliwo omuntu wooli nga gwe mumanyi era oba okakatibwako okusomesa abantu ekyo kyomanyi wabula era okakatibwako ogenda okwongera okunoonya okumanya ojje ng'obongereko ne wabeerawo omuntu omulala waali nga si mumanyi naye nga waliwo abamanyi naye awamu n'ekyo
ye n'asigala nga yeerowooza nti mumanyi abeera nabyewanga oyo mutegedde obutegedde obwoko ekyokubiri kyenjala tulule kuba budde bugenda kwe kuba nti kantukoze nti mwefudde abatamanyi kiki kyago bawalimu abo mizikiti ne badda mu masomero anti kyekyembadde njjako kyennyini nti nabyewanga si nabyewanga kyenzijjako temumanyi kyago bawalimu mu mizikiti kujja kusomesa ne badda mu masomero mbuuza mmwe njagala nekukikuwa nti waliwo abantu akozi wadde ontayiriza nti waliwo abatali bamanyi bwajjamu bamanyi neefula nabyewanga bw'amala okubeerawo oluusi n'afuna gitwalise otwanyiyanyi n'anyigiriza abamanyi abo ne badduka ne batandika okugenda mu masomero ne batandika okugenda mu bifo ebirala nga waliwo okuvumirira oba okubavuma oba okubakola kino ebyo epalaganako ngendo njagala kukubiriza nti olwaleero omumanyi enna bw'aba waali gw'atamanyikiriza omusomeko ekyo ky'oba omusomyeko kiteeke mu nkola wabula tewabeerawo olutalo wakati wa muwalimu n'atali muwalimu nti ono atwalako kino oba najja kukola kino nyina ekigambo aba sheekh kingaba sikyajjukira kigambo naye yangamba kyali ku sheekh Abdulrazak Matovu ne sheekh omugenzi Ziwa mu mbeera eyo Ziwa sheekh Ziwa yagenda ewa sheekh Abdulrazak nga nakyagenza okumugamba ku nsonga nti iwe kino gwe kiraba nga bakikoze bukyamu naye ekigambo kyamuddamu yaga nti genda osomese kirungi nnyo munsobi yamugamba kola ki kusomesa genda okole ki osomese genda osomese kakati awo kitukubiriza abantu nti basomese ate basome tebakoma kusomesa naye nga kino ekyakoba abawalimu bamaseka mu mizikiti mukitegedde enkaane n'endoli teziri mu mizikiti omuntu agafange nesomesa alifu zange sinankayana dakika ttaano zokka zolina ziziganye omuntu owokubiri agoberera n'abagoberera nabo bangeri bbiri agoberera eitha omusanga ng'alina kyamanyi alinako kyakola atya kyamanyi ate n'osangayo ng'onaagoberera naye nga talina ddala kyakola atya atalina kyamanyi mwana wattu togwana kubeera mu bantu bagoberera nga tebalina kye bamanyi omuntu agwana okubeera nti buli bbanga lyonna afuba okukola kutya okuyiga kubanga mu bigambo twala ekigambo kino ekya imamu Malik bun Anas yagaa nti innama ana basharun siyo mukuba abalimu abagoberebwa yagaa nti innama ana basharun nze ndi muntu ukhtiu wa usib fanzuru fi ra'yi waliwo ekigambo kino mugitunulemu mwabagenda okunzijjako wabeera mwetaagisa okutunuulira ku bye munzijjako fanzuru fi ra'yi mutunulire mu ndaba yange oba ayogera kufa abamuggjako n'aluga nti fakullu ma waafaka alkitaabu wassunna fakhuzuuhu byenyogedde balyentegeera onyonyola yange bikwatagana n'ekitabo kya Allah bwe mulaba nga bituukaganye nga bikwasaganye bitambula bulungi kitwali n'aga nti wa kullu ma lam yuwaafiqi alkitaabi wassunna fatrukuuhu ebitali ekyo tebikwatagana Qur'an na sunna tebituukaganye ebyange mubireke mugende ebiri ebya Qur'an ne sunna ani apima ebyo ayogera kwamuggyako kwamugoberera naawe tobeera mubisi omusagwane tabeera mubisi ndabanga gundi ekwata ku bamanyera kubanga ajjamu ati kati bw'aba agambye nti ekinyini kyetukugamba tetugamba nti agoberera leka kubeera mubugu yava asembayo nti gwewulira buki buwulira kibaaga agambye twetaaga okubeera ku ddaala
eritunuulira kibaate kyagambye kituukiridde. Kitegeeza nti omuntu obulamu bwonna olina okutandika okusoma. Yaya oyo wokubagobererwa atuwa engeri ayagala okumusimba mu mugongo gy'alina okutambula naye. Akati nze nkulembedde naye ateeka Abu Hanifa yagamba omuyizi we nawe ati wayhaka ya Yakubu la taktubu kulla ma tasma' minni. Si buli kyompulirako nkikola ki nti owandiika. La taktubu kulla ma tasma' minni fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawm wa atrukuhu ghadan. Nsobola okulaba ensonga nga ntuufu essaawa zino ate nse ne njiraba nga si ntuufu ne ngivaako. Wa ara ar-ra'ya ghada wa atrukuhu ba'da ghadi. Enkya nnyinza okulaba ensonga nga ntuufu ate ne ngivaako oluvannyuma lw'enkya nga ndaba ekyuseemu. La ilaha illallah. Kitegeeza kati ate bwe yagenda kati haramun. Era Abu Hanifa kati haramun ala man lam ya'rif dalili. Tekikkirizibwa ko gw'atamanyi bujulizi bwange bwe nkozesa ku nsonga an yuftiya bikalami. Oyogera ebigambo byange birewe nga byolamuza abantu. Oyogera fatwa kyekimanyiddwa. Fatwa ye agoberera bino ebigambo byonna bitegeera nti ateekwa okubaamu akamwozoola. Kamunyeenya oteekwa okubaamu akamunyeenya. Ebyo byonna naabisonga ku muntu kusoma ku bbanga lyonna. Ate ko tumusongere ku ki? nga bwabogeddeko ensonga byonna bitegeeza ensonga emu. Maliki yagamba nti laisa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tewaliyo omuntu yenna oluvannyuma lwa nabbi okujjako nga statement yano giwulire illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Alina ebitwalibwa mu bintu bye ng'ayogedde ebirungi era bituufu, mulimu n'ebirekebwa ebyo ebiba bimusobyeko. Kitegeeza nti agoberera asunsula ebigambo byagwagoberera tayoola. Okay. Yaya tukanoganye tetuyoola buyoozi. Mukallid gwatadde eddiini yo mu mugongo gwa kalungi kalungi omutaddewo nam yakulembedde naye beera ku levo ku ddaala sunsula yetegereza by'omujjako ne by'omugobererako. Awo wabadde wajja tutuusa ku unsuru thalith eyamuki mutumugoberera ku ki. Waliwo okugoberera omuntu ala al-haqqi n'omugoberera ku kituufu, ne wabeerawo ate okugoberera omuntu ala al-baatil nga kyogoberera ku kibaate kikyamu naye ng'ogamba buga nti oyo seeka wange munange nga kikyamu nga bakitugede naye kibaate kasayogedde 107 katonyeze mu Rapal FM mulungi ampuliriza ngenda kubanga afunako wano ku message z'abantu ya rabbi onake kale kansoke nono kubanga agana nti salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana Juma Kakande min Bunamwaya uridu an a'rifa ma yata'allaqu an safinatu an-najah wa hazainul asrar لأن هناك لأن هناك إمام كلما يأتي بأمر يسنده إلى هذان الكتابان ولا نعرفهما. وهذين الأسرار kubanga balina omwalimu waabwe ye buli baba ayogera ensonga yeesigamye ebigambo yesoma bitabo mufune bitabo yesembesa ebitabo byeyasomamu naye mwalimu ebyo byeyasomamu bye yesembesa kyekyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ababitiibwa mwebale kuweereza tusiima empeereza yammwe eno. Imaamu Ismaila Kakumba Masjid Takwa Kalerwe ku ttaawo
nze nina obukakafu nti basheekhe ba Uganda be balemesezza abantu okusoma kubanga obukwakkulizo bungi n'ebisale by'amasomero bingi naddala mu masomero g'abamasheekhe be Madiina ilimu ya Allah bagitunda buwanana. Nsaba tulowooze ku nsonga eno. Obiwulidde ebyo naye oba Mushira kalobono wadaluli ebisale bya mubiri waggulu ebisale tebiri waggulu naye bakuba nti abantu balwala embadde ya layisi lwa nsonga emu amasomero agaffe galimu amasomero abiri mubeeramu okusomesa ebyensi n'okusomesa ebyekiwayi staafu bbiri kale abantu bonna baba balina okusasulwa naye bw'okusasulwa kuva ku nsimbizo kati n'olwekyo siziba ssente nnyingi. Ekyokubiri oyisinzira ku ebyo n'oyogera mwogezi era bwogera n'oyogera n'ab'amasomero ensonga yo n'ogibanyonnyola muwuliziganya ne balaba bye basobola okukwata n'olwekyo saagala kiwambuya kusinga kawe naye njagala kubuusabuusa kigambo kye kubanga nsomero eryaffe jjo ly'abalamu Abdurrahman lwetuuse ku 45,000 era bwekiri newange abaali muli ludda wa oyinza okuba tebogera ku Abdurrahman nga tomanyiyo primary ya P1 nga yakakadde ka ssente nga ya ddiini abantu tebamanyi paakingi zaabwe lwaki ogenda ku eryo nga waliyo eddala amasomero ago amangi kino tekiri mu kusoma musawa tuli Kampala tewaliwo abalya emmere komando buffet oluvannyuma nga baleeta 5,000 baganja nti abali 13 tebalya kuzimba ennyumba ey'amabaati ameemuyenga kiki mwe abantu banagifuna batya amayaga mwana wasomera awo tazirina ogamba mwana alifu era bansimba ffe gye tusomedde mu byalo twasomera mu masomero nga ga biteeteeyi ofuna bulungi nga waliwo bannaffe amasomero ebwayise mu masomero agalimu n'engatto tuyinza tukuganyiza nabo twala omwana w'osobola lema kwesiba w'otasobola era ng'amanene bagazimbira abajjamu amasomero ga layisi salaamu alaikum nsikirizganyiza nankolayo ddala are you convinced oli mumativu n'ekigambo omusiraamu kyaga nti amasomero g'eddiini gasinga okubeera ag'ebbeeyi reality iyo nze kugambe tomanyi essomero lya ddiini nga yakakadde n'okusukkamu akakadde bwetomanyiyo lya ddiini nga lya 3 andi gyeriri kati waali lyeririwo siga nti buli muwali wali essomero ly'eddiini sebo ekyokubiri mwagala musitawa abantu bagala musitawa muga nti tonoyagiza budde wa kati omusitawa batagufunye olinga mugamba kyagende muli kubanga omusango bagwa bbeeyi kweninyo ku mukutumbuliza tuufu nnyo njagala kukakasa bantu buliriza nze pulayimale yange nagisomera ku kasomero kakyaliwo naye n'olwaleero erinnya lyako abantu tebalimanyi Darul Buhuthul Islamiyya kaliridda wakoseka kibaki ono mwalimu naye tamanyi ssomero eryo eyo lyerinnya lyalyo liri muzikiti gw'abazukuuli ekyaddundu n'olwaleero weri Darul Buhuth al Islamiyya Kawempe Islamic Seminary saasomerayo ekotwe nakatuuka kako mugagaze ago manene sibo nalituukako kubanga naffe abeerukalu tuli ne Katwe Nuuru temuliwo sokola ku leediyo Imaamu Kyeine w'Ekatwe lwaki otunuulira Lukumaanu Umaru BA genda Ekatwe junja abantu bamanyi paakingi zaabwe bamanyi paakingi kale kaakati kino ekibuzo kinanyi tunakisobola kizibuzibu naye kyamukadde baffe onabuuza amanyi togeraze Shakira salaamu alaikum batugamba nti Dr. Abdunur Kalisa Mushia kituufu Mariam Mutungu si kituufu
Dr. Kalisa si mushia, Dr. Kalisa musunni. Tugenda kukira. Kubanga okwongera okubuuza lubaale w'omulamu wano mu Buganda leka kukusamira ng'okoowola lubaale wa Kalungi. Kalungi akyali mulamu. Omuzimu gwo tegujja kujja. Kalungi yennyini bw'oba okola otya. Dokita abeera ku TV, abeera ku leediyo, abeera mu ddalasa ewandiikira. Gero mbuuza n'okusingira ddala abeera ekawuwe ebbanga lyonna kubanga azuukira mu ddalasa era gero mbuuza nti oli musiya waali omusanga mu lijjalwe mu library gy'asinga okuvaamu abeerawo. Kale tweyanziza nnyo bannaye obudde bulabika nga butuweddeko tusigaze eddakiika zino 3 tubeere nga tukola ki nga tugenda naye ebibuuzo kanda bibi ne biyise sayidi wano ate bajje wano takuwa sente zijja ajadisala kayongo bagende mbo basasuza sente ntono Amina Makumbi Amina Makumbi Allah Amina Makumbi ekibuzo kizibu naye alhamdulillah wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan seka wano musafiru tumbudde Kawoya Muhammad okay kale kakati anagambye nti nno seka mugambe mu masomero basasula ate ab'emizikiri tebasasula adda mu kiri kibatugandi bamaseka baki bagenda eri masomero basasula ate no muzikiti sabirilla nnyo baseka mu mwalowooza abantu ba Uganda nti baseka bakolera bwerere nti seeka alina kujja atule ku muzikiti abasomese ye talina mukyala talina baana Olina nyumba gyapangisa. Musobola kulowooza bwe mulowooza okumuwa mumulowooza kumuwa mitwalo 2. Obudde bwe butyo butaaludde olunaku lwaliro tukomekkereza baadhinillahi subhanahu wa ta'ala Lwanga Yusufu wendi wano ku Mbogo Junior School webale nnyo n'ekibooko nyingi eza sheeha Hamza Ematuga kuba sex abo kuliko alina ddalasa mu makaage babuuza mmwe mulina ko alina ddalasa mu makaage Aisha Gayaza bateeka abaana mu masomero aga senti Rashid Bawasara webale nnyo ku ttaawo bakabutuuse mwebale ddala Nyombi Mahmudu agenda kubanga ajja wano n'etambula emirundi tubadde mubaliza balungi twebaziza nnyo nakulaba tutambudde ayagala ebisinga bajja kubira Seeka Kibaate baseeka Omolo Sidiki Ndawula badisikasinge naye nga kyo waliwo naganye nti kisigadde amazima matuufu amasomero g'abasiraamu bagaseera ekyo si kikyo ekyo kyoya buli yenna agenda mukola hijja tukubiriza yanguwa bannange ekigambo kino tukinoganya muleme kutwekwasa mwanguwe mugende eri abo bekikwatako be musuubira okutambula nabo mumalirize ensonga zammwe Abafirdaus Tours and Travel mwanguwe bannange mujje ensonga zammwe tumalirize enteekateeka zammwe songa n'okusoma hijja enkya ku Sande buli lwa Sande